Abooluganda Omukama mulungi ekiseera kyonna. Ate era ekiseera kyonna Omukama mulungi era z'embeera ze weewaawo. Eno nno Essala Ey'Ekirooto kya nnyaffe Bikira Maria. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Bikira Maria bwe yali yeebase ku lusozi Laakeeri, Yezu n'ajja gy'ali n'amubuuza nti, "Maama, weebase?" Bikira Maria n'addamu nti, "Ye, mbadde neebase, naye gwe mwana wange n'onzuukusa." Awo n'amugamba nti, "Mu kirooto nkulabye ng'oli mu nnimiro, nga bakwambuddemu engoye zo zonna, nga bakuggya ewa Piraato ne bakutwala ewa Erode. Eyo nno gye nkulabidde ng'amaaso g'amatukuvu gajjudde amalusu n'ebikolondolwa bye bakufujjidde. Olwo nno ne bakuteeka engule y'amaggwa ku mutwe, ne balyoka bakusiba n'enjegere ez'ebyuma, omubiri gwo gwonna ne gufaafaagana. Ne bakukomerera ku musaalaba, ate ne bakufumita n'effumu mu lubiriizi lwo ekikuviiriddemu omusaayi gwo omutukuvu n'amazzi okuyiika. Bakuggye ku musaalaba ng'omaze okufa, omubiri gwo gwonna omutukuvu nga tegukyalimu kantu, ne bakuteeka mu mikono gyange." Awo Yezu kwe kumuddamu n'ekisa nti, "Maama wange ow'obusaasizi, oyo yenna anaabeeranga n'ekirooto kino oba n'essaala eno, era anagisoomanga buli kaseera, oba wadde okugiwuliza nga bagisoma, tajja kutuukibwako kibi kya lumbe. Era mu ngeri y'emu tagenda kufa kibwatukira wadde olumbe lwonna olutategeerekeka nga tannafuna mubiri gwange n'omusaayi gwange. Era buli kyonna ky'anaasabanga oba okukisabanga ggwe mmange, ajja kukifunanga. Oyo yenna anaasomanga oba okubeeranga n'essaala eno ajja kufuna indulgensiya ya nnaku 100. Era buli yenna anaasomanga essaala eno oba okugiwuliranga tagenda kufiira buli wantu wonna, so ate era si wa kufiira mu buli lugendo. Era mu maka wonna essaala eno w'eriba esangiddwa tegenda kutuukibwako muliro wadde amazzi okugyonoona. Era singa omukazi yenna aba atuusizza okuzaala ng'ali nayo, ajja kuzaala mu bwangu. Amiina. Essala. Ayi Mukama ow'obuyinza, nkukwasa ebirooto byonna bye mpiseemu, gwe wennyini omponye mu buli kabi konna akaviiramu omulabe anumbagana mu birooto. Nyweza era onkuumenga, omponye agalooto agabi, era buli ekinanzijiranga Mukama kiwugulenga ne kitantuusaako bulabe bwonna. Nyimusa Ayi Mukama mu nsi y'omwoyo, ng'onzijuza Mwoyo Mutuukirivu, ampa amaanyi mpangule buli mulabe yenna annumbagana mu birooto. Mu maanyi g'omusaalaba ne mu linnya lyo eddungi erya Yezu Kristo, neekutulako byonna ebyali bintuuseeko, era mmerengula amaanyi gonna ag'omulabe agangoberera nga gayita mu birooto. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye twokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, wayebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi omutima gwa Yezu omutukuvu ddala, otusaasire. Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala, otusaasire. Omutima gwa Yezu omutukuvu ddala, otusaasire.
Bikira Maria nyina Katonda ataliiko bbala, tusabire. Ayi Bikira Maria nyina Katonda eyagwa mu nda nga toli mu kibi kisikire, otusabire. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.